Kampala mu mawulire agakagwawo ebyaddala bano abaana bakitegedde kati tubatera obulimi mu comment section abanyankole yadde byabaddewo ne bagambye nedda tujja kugenda n'omubanda kati wano Lwampala agenda ntunga mubula sookola bembeera bwe badde ebyaddala omusajja amaanyi mangi. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Kampala mukisikira kyeyali nalaivo. Tukimanye nti okunomola eggwanga kikupataka kweka baba wa Uganda fena. Era manya nti bw'otunuulira ebitaano zirikireyo olidde mu nsi y'olukole. Naffe abakulwanira kadde n'osirikira gy'olyobera otusakase. Tukira nti bwe bagobera bumunga bwakuumanye nga bugitwala nterinnya. No matter your age, no matter your sex, no matter your religion, no matter your tribe, whether educated or uneducated, it's a revelation for the generation. Whether you a doctor or a farmer, whether you a teacher or policeman, could have been a tax driver or a student, could have been a lawyer, could have been a soldier. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Sharing live kugambe tutuse twaika Gwampala. Gwampala bano baana be Gwampala. Baana be Gwampala. Nabapasireti. Sokola be. Bwe tuva wano entunga motujja mutulinde. Entunga motujja kati. Entunga motujja. Kanka kuddiremu. Mukatabo. Kebayita 48 laws of power. Etteeka namba meka. Bw'oba tosobola kukozesa balabe bo, tosobola kulwanyisa dikiteeta n'omuwangula. Kanka kuddiremu. Zino entalo ze tulwana, waliwo bannaffe abaazirwana edda ezifaanagana ng'ezaffe. Ensi eno ebaddewo emyaka mingi, baalwanyisa dda revolution zizze nga zibaawo mu 48 laws of power. Bw'oba tosobola kukozesa balabe bo, tosobola kujjako dikiteeta, kuba dikiteeta tajja kukuganya kukozesa mikwano gyo. Okategedde? Kati decision ezimu mukitegeere nti za lutalo. Nga fine gwe wano olabanga ekyamye naye nga mu revolution eri valid. Omukulembeze yakola statement egamba tugenda kuyita mu ngeri yonna okujjako Museveni. Waliwo obubadi, waliwo tricks, waliwo kuba straight. Mu buli ngeri kasita goro yaffe ebeera nga yakujjako Museveni. Okategedde? Ye goro yaffe tujja kuyita mu ngeri zonna. Abamu bajja kujja tubakozese babeereko ne batutuusa baagala okujjayo embeera missoni zaabwe tubazikize nga bwe twakola bampuuga. Njagala nkubuulire, Museveni yali yatambuza propaganda mu bannayuganda nti omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamugoberera bahuliganizi. Mpaka
be baali balowooza nti balina ebitiibwa bampuuga bwe bajja ne batwegattako ate bo ne bakola ebyekisiru n'okusinga ki then munnayuganda n'ategeera nti bino ebyabahuliganizi bawaayiriza biwaayirize ababbi babano bampuuga ate be tubadde tulowooza nti balina experience basajja bayivu basajja bakulu basajja babitiibwa okategedde kitegeeza mpuuga alina bwe yatussa bw'oba tosobola kukozesa balabe bo tosobola kuwangula dikiteeta kuba tajja kukoganya kukozesa mikwano gyo kati ojja kulaba tujja wa abantu kaadi bajja bawa kaadi bamala bawa kaadi ennwana y'olutalo luno kanka kuddiremu tulwana kuwangula dikiteeta so si kuyingira mu ofiisi okategedde waliwo ne betujja otteekawo nga naye tukimanyidde ddala nti bo bajja gukuba mu 7 obadde okimanyi nti waliyo ba MP ne bannaye mugenda kunziza But just what we need is sometimes we sort this out and then. How much time on average? Because usually within 48 hours, either you release people, either without charge or bond or whatever the case might be. Because now they are sparse. So how much time are you looking at? But also, if you could avail us with that list, so that we also know and plan on our end, because you already have them anyway. Yeah, so if you could give us that list so that we know who is incarcerated, so that we account for our people. You see, now we are wondering where some are abducted, where some where, but this is when you give us a list, so we know that all of these different people are in police custody, then we're able to follow up legally and so on. It's okay. I believe we are still within time of 48. So we are going to do everything possible to make sure that we work within this 48 hours. No, the 48 hours actually are for release. Yeah, but now I'm sure you, because you already entered the new system, for us to also know who are you holding, that helps us to also tell their families, don't worry, your person is at police, so that they know this person is at police. Because some could be thinking, were they abducted? You know, they abduct people and for days you don't know where they are and so on. But it helps, so that we know, okay, these people. Some in the operation. Some even but also, I mean, it's not about the 48-hour thing, but you see these people are entitled to access their family members, their lawyers, next of kin. So one of the things we're here to do is to actually be able to see them and to know the state in which they are. Because some of them we saw they could no longer walk, you were just abandoning them and dumping them onto the trucks. So we also want to establish whether some of them need medical care and all that. So if you could give us access to them, we look at them, and then that would be helpful. Okay. But by the way, we aside from being leaders, the three of us are also lawyers. So we are here in that regard as their comrades, but also as their lawyers. Yes, we want to look at our ideas for you are going to look at together with society. And then the issue of the list, we are going to harmonize. We are going to screen and then shall be able to avail with the list with time. Then I think that is okay. Unless if they say Montalo okubannyonnyola ensonga zino zitegeera obulungi nina okubaako ne gwenkuba ate saagala mukuba kati nina okubaako ne benkuba nga babina nnyo naye saagala bakuba kati lwaki
tuyina nwana y'olutalo yensonga lwaki nakyusaamu mu nkola yange ey'ebintu nakyusaamu sikyali dayirekiti luli nali dayirekiti kubanga bwali budde bwa kubeera dayirekiti na budde bwa kubuusa munnayuganda okategedde kati munnayuganda bw'amala okubuuka then yodda mu details kati mbuuse nti kati ndi wa lutalo nti kati tulwana tutya bw'oba tonneebuuza Museveni tuyina mulwanyisa tutya kubanga luno olutalo luyina ennwana si kumunyiigira na kukwata jjinja kuli kasuka waliwo akaseera nga nejjinja osobola olyekuba laba nno tuli mu kulwanyisa dikiteeta balabe baffe bajjuddewo nnyo wano nkimanyi era basobola okukozesa ebigambo byange okukola ki okategedde waliwo time nga newe kiba kyetaaga kwekuba jjinja time weerituuka ne bakwata omwana wo ne bamutta n'osirika n'ogenda ne weeziikira omwana wo ng'oli oti ng'olomanya olutalo olukola ki olutegeera waliwo abafiiriddwa ekyo nkikubuulira olutalo mu luyige twagezaako nnyo okulubayigiriza ne tubatwalako mu deep politics bino byonna twabyogerako dda vidiyo tuzibajjireyo twabyogerako dda point egenda okujjako mu 7 twetaaga just namba kuzifiiringamu ne bw'ozifiiringamu ekitooke See our leaders become misleaders and see our mentors become tormentors. Freedom fighters become dictators. They look from the youth and say we are disruptors. We are fighting for freedom. See our Maraba, Coca-Cola, Jokera. We are fighting for freedom. And they are watching more to Jatundi. Tunga Motwicha.